Gino gyemitwe egikulembedde amawulire g'omu kaseera kano ge mbaleetedde mwebale kuba nti ate mutugoberera. Mwana muwala Chosen Becky, njagala bafane ba Chosen Becky mwenna ku vidiyo eno mbe nga ate mumuwishingira okuzaala obulungi. Azadde ka baby girl kasukaali ka dictator meal mulina maaso awo Chosen Becky. Ate mawulire amalala omusumba wa Mutundwe Christian Fellowship amanyiddwa nga Pastor Tom Mugerwa naye poliisi yamukutte mbirina maaso awo n'ensonga lwaki. Ate Bobi Wine adduukiridde abaana abaafuna abaana kwegamba abato myaka 16 abaafuna olubuto bonna basoma baafuna embuto naye nga tebalina buyambi abadduukidde n'ebintu ebikozesebwa nga woobalabaawo. So agamawulire nago gonna nga linakyo olina okukola kulaba vidiyo eno okuva weetandika mpaka gyeggwera osooka okuba nti ate omanya ebiri mu mawulire ge mbaledde mu kaseera kano. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli vidiyo nkusaba ogimpere like esobola okuba nti ate etambula etuukira ddala information eno etuuka ku oyo omulala agyetaaga. Kansooke nkutwale wa Chosen Becky then n'oluvannyuma tweyongereyo n'amawulire. Mawulire ga ssanyu, mawulire malungi eri Chosen Becky nga bw'omulaba mu bifaananyi ng'asitudde omwana we ow'obuwala gw'azadde olunaku olwaleero. Tumwagaliza Chosen Becky birungi byerere. Kaakati njagala okulaba comments eziyozaayoza Chosen Becky, njagala okulaba likes ezikulisa Chosen Becky okuba nti ate asumulukuse bulungi nnyo. Chosen Becky azadde omwana omulala era nga amugasse ku abo abaana baalina. Tetumanyi oba wa dictator Amiru, tetumanyi oba waani, naye nga amawulire ag'essanyu Chosen Becky azadde omwana ow'obuwala kasukaali akakubyewo olunaku olwaleero. Congratulations Chosen Becky. Kakati njagala kulaba comment section ngejjudde abawagizi ba Chosen Becky abamwagala, abamwagaliza ebirungi, abamwagaliza okuba obulungi, abamwagaliza essanyu, kwegamba abamwagala okuba nga ali mu bulungi omuyimbi wammwe nga mumuyozaayoza bambi. Temuzimba mutima, temuzimba mutima. Mukyala munno wabanga akulise okwegamba ng'avudde mu lutalo lw'okuzaala muyozeeyoze. Muyozeeyoze Chosen Becky mu mulago omukwano nga mukomentinga congratulations awo mu comment section ne video mugiwe like bannange. Chosen Becky tukwagaliza birungi byerere era tukuyozaayoza olw'omwana gw'ozadde olunaku olwaleero. Kakati ka video koli mu kulabaawo oyo ye Pastor Tom Mugerwa ng'era yakulira church eya Mutundwe Christian Fellowship esangibwa wali eri Mutundwe. Pastor Tom Mugerwa simanyi oba mawulire agamuliko mwagategedde oba temunnagategeera, kubanga nkimanyi bulungi nnyo ku mutimbagano kuno nammwe abangobera wano ku CEO Michael Uganda alina abagoberezi bangi nnyo nnyini ddala abamukkiririzaamu era abasaba naye. Amawulire ge nnina ku Pastor Tom Mugerwa era kubanga munnaye nina ogabatuusaako ne mumanya biki ebigudde ku pasita wammwe, biki ebigudde ku musumba wammwe, kiki ekiriwo, mawulire mabi oba mawulire malungi. Munnange Pastor Tom Mugerwa ono gye buvuddekawo nnaku nga 2 emabega poliisi yagenda n'emukwata. Poliisi mu kumukwata nga kivudde ku kampuni y'amasimu eya MTN ne Airtel. Abavaayo ne balugenda ne baloopa ku poliisi nga bagamba nti omusumba ono alina ssente mpitirivu nnyo ku akawunti ze eza mobile money. Jjukira kampuni zino ez'amasimu zaateekawo omuwendo gwa ssente ogulina okutuula ku ssimu ezo nga buli layini yonna ekinene ennyo tesukka miliyoni 2 oba okitegeera. Naye ate Pastor Tom Mugerwa layini zino ez'amasimu olunaku ekitono nnyo zituulako ssente eziwerera ddala miliyoni 10 nga ziva mu bantu ab'enjawulo abawaayo. Kakati kampuni zinene ez'amasimu Airtel ne MTN ne zigamba omusajja ono zino ssente azijjawa, akola mirimu ki? Nga bavaayo nga bagenda baloopa ku poliisi awe Mutundwe. Kakati baloopa ku poliisi nga bagamba nti omusajja ono alina ssente mpitirivu nnyo ku akawunti ye, nga poliisi esitukiramu. Poliisi mu kusitukiramu ng'egenda eyita Pastor Tom Mugerwa ng'emugamba ssebo wandibadde ojja
waneeno ku poliisi tulina ensonga ze twagala okoleko statement nga Pastor Mugerwa yesamudde nga agenda ku poliisi awe Mutundwe. Bwagenda ku poliisi nga poliisi emubuuza leeta essimu zo z'olina ezitulako ssente nga Pastor azijjayo ng'aziwa poliisi nga bamubuuza ssente zino zonna eziri ku ssimu yo ozijjawa? Baba tebannakimalayo nga miliyoni 4 weddulu nga zigwa ku MTN, miliyoni 3 weddulu nga zigwa ku Airtel, miliyoni 10 weddulu nga zigwa ku MTN, miliyoni 15 weddulu nga zigwa ku Airtel. Nga basirikale be babuuza zino zonna ssente ozijja wazivaawa? Munnange ng'abagamba ssente ezo zimpeebwa abantu kugamba abasupporting omulimu gwa Mukama Katonda. Naye nga bamubuuza ssente zino zonna z'otakozesa ziri ku akawunti zo ozikozesaako ki? N'abagamba nti ssente ezo zikola emirimu gya church. Zikola emirimu gya church. Muyinza okuba mulaba nti nze sizijjaayo naye zikola emirimu gya church. Ku church nina abakozi, ku church nina aba asha abeetaaga okusasula, ku church nina ab'ebidongo abeetaaga okusasulwa, ku church nina ba senior pastors abeetaaga okusasula. Mulowooza babeerawo batya? Babeerawo ku ssente ezo ezinsindikibwa. Era abantu abasinga abasindika ssente ezo basupportinga omulimu gwa Mukama Katonda. Kakati abasirikale nga bamunoonyerezaako mpaka nno mu banka ye obwa akawunti ye enkulu eya banka bagenda okukizuula nga Pastor Tom Mugerwa ayina obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente obuli ku akawunti ye eya banka. Nga bagamba nti omusajja ono ayinza okuba nti ayina ebintu byakola ebitali bituufu. Ne munnange yabannyonnyodde buli kimu era amawulire agasinga okuba amalungi yavuddeyo ku poliisi munaye nga tewali buzibu bwonna. Yavuddeyo ku poliisi mu bulungi, yavuddeyo ku poliisi nga bamutadde nga bamwejjeredde ntalina musango. Era amawulire ag'essanyu Pastor Tom Mugerwa ali bulungi nnyo, talina buzibu. Akawunti ze baazimuddiza tezirina buzibu, tewali akawunti gye baasibye, buli kimu kitambula bulungi nnyo era asumba. Oba okitegeera gyali asumba. Gyali bulungi nnyo asumba. Era kansooke nguterewo ka vidiyo kano aka Pastor Tom Mugerwa omwewulirireko ku njiri ye naawe omugoberezibwe omanye kyenjogerako. Nze nali ngenda Bungereza. I used to go to Europe or England. Ngagendayo buli kaseera. And I would go whenever I felt like. Oluusi mwaka ngendayo ebirundi ng'ebiri esatu. I would go, for example, thrice or twice a year. Visa yabaali bampadde empanvu ya myaka 5. They had given me this long visa for like 5 years. Kati ngamanyidde. So now I had got used to it. Kabiri easy. And it was very easy for Kati me. nali nakavaayo. Now after I had left. Oluvannyuma lwa wiiki emu. After 1 week. Abantu ne beekuŋŋaanya families ezaava mu Europe different families all across Europe came and gathered together. Ne bajja Bungereza. And they came to England. Bambi baasanga ngenze. And they found out that I had left already. Ne bankubira essimu ti abantu bano beekuŋŋaanyiza. So they called me and said, you know, people have gathered themselves. Ne ticket bagisonzedde bakuweereza. And they've even fundraised the ticket and here it is. Tukwegayiridde. Please come back, we implore you. Hallelujah. Amen. Even if it is only for 1 or 2 days. So I boarded the plane because they had paid for me. Amen. So I thought that it was going to be easy just like the previous time. Yet the principality was also now put up. And as soon as I went at the airport, the officer checked my passport. And they said, you've been here 3 days ago. What have you come back here to do? And this man just looked critical in my eye and said, I think you're transporting something, you're smuggling in something. How can you just come back here just like that? And this man was really perturbed. And me, I didn't understand what's going on. But as he was in that, as we're in that chaos,
nandifiiringira munda. The Holy Spirit revealed to me inside. Nagamba nti wabadde ojja wakutta omulangira ono. And asked me, did you attack this principality while you are on the way coming? Omulangira ayinza okukkiriza okukyusa abantu bano gwe oyinayina bw'otyo. Do you think the principality can just let you deliver these people freely just like that? Abantu bali mikono gya Satan. These people are in the hands of the devil. Gabajjayo bw'otyo fafa. You think you're just gonna go in free? Bobi Wine webale kuyamba abantu bano bambi webale kubeera na mutima mulungi. Oluvannyuma lw'okulaba emboozi eyo abantu ab'enjawulo babadduukiridde ne kalonda w'ebintu byonna. Mu bano mulimu n'akulira ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono yasindise akulira oludda oluvuganya mu Parliament era omwogezi wa NUP Joel Ssenyonyi atuuse obubaka bwe ku baana bano. Ekyalo Kadungu kyazzeemu akajagalalo olw'ebintu ebingi ebyatwaliddwa. Ssenyonyi yayingiddeko mu maka agamu era n'awayaamu nabo. Wano kujja bakyalira naye akyalina obuvune so nazze okumukiikirira ne bannaye kuba naye story yagiraba twagiraba story ne tukwatako nnyo so kwe kujja tubakyalireko. Omulenzi ono nga ye mwami wa Jen ye yasinga okutambulira ku mutimbagano olw'okwambala omujoozi oguliko ekifaananyi kya Kyagulanyi. Mu bintu ebireeteddwa Jen yewanguliddemu ekyalaani kubanga amanyi okutunga. Omwami wa Jen asiimye enkata ebakubiddwa era n'aweereza Kyagulanyi obubaka. Nzinikira ebyamu bino neyanzirye nkwena ate obululu bwange ejyakulonda. Ebyembi Sophie tusanze olubuto lwe luwavaamu oluvannyuma lw'okulumbibwa omusujja gw'ensiri. Ennaku ze baŋŋamba okuddayo mu ddwaliro okunywa eddagala ne zituuka. Kati mba ŋŋenda omusaayi ne guyiikanga mungi n'empwamu amaanyi ate twali tutambuza lugere ne bba wange. Ye n'omwami we basiimye obuyambi obubaweereddwa. Tweyanziza taata webale kutuyamba. Neyanziza bye mukoze mwenna n'abalala b'ensimanyi naawe nga mwoli. Joel Ssenyonyi ategeezezza nti emboozi eno yabakwatako ne basalawo okwegatta ku balala okudduukirira abaana bano. So bwe twalaba story ne tulaba bambi embeera abawala bano abato gye bayitamu baana bato nga bagamba tebalina na mmere ate nga bali lubuto tebalina byakukozesa n'ebirala ne kitukwatako nnyo nnyonnyini ddala. Ka video kano kabadde kawanvu nnyo tesobola kukamalayo naye Mr. Kyagulanyi webale kubeera na mutima mulungi wadde nga olw'olumu tubaako n'obutakkaanya naye bale kubeera ng'oyagala abantu okudduukirira abantu abanaku. Bino Babesigye tetwalaba nga babikola oba ffe batategeera biseera ebyo. N'abakulembeze abalala baagala obuyinza bw'eggwanga. Jeno Muhoozi tetukulabangako ng'olina omuntu yenna gwe wali oyambye. Ogamba nti oyagala ggwanga naye ate onaafuga otya abantu b'otayagala. Naawe kolayo ebintu ebikwagaza abantu. Kolayo ebintu ebikwagaza abantu Muhoozi. Weefuula nti oli eyo oli munnamagye mbugwe teweefasa abantu ba bulijjo. Naye jasi ebyo bye mwambala oyambala bwambazi ngoye. Naye w'ozijjamu n'oziteeka wali n'obeera nga tolina mmundu ezo ofuuka muntu wa bulijjo. Ebyo bye mwepalawudde ebyo simanyi nze ndi mujasi. Soogera n'abasiviliani n'abantu ba bulijjo. Abantu ba bulijjo bakufuula omujasi. Ate engoye ze mwambala abajasi mwenna musolo gwa ggwanga ffe tusasula omusolo. Singa tetusasula musolo ezo engoye n'emmundu temwandibadde nabyo. So mufube nammwe okuyamba abantu. Muzeeko eri abantu ssente nga mmwe abalina obuyinza.